okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa, omwana wa Katonda ow'omuwendo, nkulamusizaako Mukama waffe. Twebaza Katonda olw'okubukeesa nga tuli balamu. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Mwasuze muti eyo bassebo, mwasuze muti eyo bannyabo. Mukama yeebale olw'enkya ennungi gy'atuwadde ku lunaku luno. Nze Isaac Walugembe, omuweereza w'enjiri ya Kristo okuva mu SDA Church Manyangwa Gayaza. Tuli butereevu ku nsulo ey'enkya ku mukutu guno ogwa 3 ya BNTV. Nsaba tuteeketeeke ebirowoozo byaffe n'ebigambo byaffe n'amagezi gaffe okusinkana Katonda enkya ya leero. Nga tugenda mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero, katuyimbe oluyimba n'oluyimba olwo oluyaayaanira emikisa gya Katonda. Emikisa egyo nsaba gibeere wamu naffe okuyita mu lunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 January, tulina ekyokuyiga mu kasisimuka kaffe ekiriko omutwe ogugamba nti bakatonda ab'emiti n'amayinja abatalina bulamu. Bakatonda b'emiti n'amayinja abatalina bulamu. Katwebaze. Tukweyanziza Mukama olw'enkya ennungi gy'otuwadde. Nga tuzze mu maaso go Ayi Katonda olw'okuyiga, tusaba Omwoyo Omutukuvu aluŋŋamye ebirowoozo byaffe n'amagezi gaffe olw'okutegeera. Kitaffe tulabe omukisa mu nkya ya leero, era naawe weebwe ekitiibwa ogulumizibwe, kubanga tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luva mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula ey'okubiri olunyiri olw'omusanvu. Olunyiri olwo lugamba nti alina okutu awulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa. Awangula ndimuwa okulya ku muti ogw'obulamu oguli wakati mu lusuku lwa Katonda. Olunyiri luno lutujjukiza nti waliwo olutalo lwe tulimu, waliwo okulwana kwe tutambuliramuko ng'Abakristaayo, era wakati mu lutalo luno Omwoyo wa Katonda azze alabula, Omwoyo wa Katonda azze atwongeramu amaanyi, Omwoyo wa Katonda azze atuwa engeri Katonda z'ayagala tuyitemu olw'okutambula mu lugendo luno tutuuke ku kuwangula. Naye ekyawandiikibwa kitugambye nti anaawangula, anaawulira eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu, alina okutwawulire, naye oluvannyuma lw'okuwulira ajja kuwangula. Bw'anaamala okuwangula, naye aliweebwa omukisa ogw'okutuula mu lusuku lwa Katonda ogulimu omuti ogw'obulamu, okulyanga kwogwo okumala ebbanga lyonna lye tunaamala ne Katonda waffe. Ebigambo ebyo nga bya ssuubi, ebigambo ebyo nga bya ssanyu, njagala obirowoozeeko. Bw'oba ng'olina okutunga Omukristaayo, owulire Omwoyo ky'agamba ekkanisa, owulire okulabula kwa Katonda kwaleese enkya ya leero, era oba oli awo naawe oliweebwa omukisa ogw'okulya ku muti ogw'obulamu ate n'okubeera ne Mukama waffe ebbanga lyonna. Omunnyonnyozi w'akasimuka ka leero agamba nti ekibuga kya Efeso kyali kiyitirivu nnyo, kyali kyatiikirivu nnyo olw'okubaamu ekimu ku byewuunyisa 7 eby'ensi ey'edda. Agamba nti essabo erya Atemi eryali litemagana nga lyawongebwayo eri Katonda omukazi ow'Abaruumi eyayitibwanga Diana, Katonda ow'obugimu, era oluvannyuma eyafuuka nnyina w'abakatonda. Ekifaananyi kye kyali munda mu ssabo, kyali kyabajjibwa mu muti era ng'asinzibwa mu nsi yonna. Ekyafaayo kino kiri mu kitabo kya Bikolwa by'Abatume essuula ey'e19 olunyiri olwa 27. Lwe njagala okusoma wano 19:27 agamba bw'ati: naye si ffe ffekka tulabye akabi, omulimu gwe okunyoomebwanga, era naye n'essabo lya Atemi Katonda omukulu omukazi okulowoozebwanga nga si kintu, n'oyo okuggyibwa n'aggyibwa mu kitiibwa kye, asinzibwa Asiya yonna n'ensi yonna. Olunyiri luno lwaggala okutugirayo
ekifaananyi eky'omukazi Atemi eky'omukazi omukazi Diana ekyali kyabajjibwa mu muti nga kiri mu ssabu lya Atemi. Bayibuli ekyogerako kubanga kye kimu ku byali byanaamiriza ebyali mu kibuga kya Efeso. Naye newankubadde kyali bwe kityo, waliwo okuyiga kwe tugenda okutunuulira tutegeere ebyatuuka ku kifaananyi kino n'ebyatuuka ku ssabo lya Atemi. Omutume Pawulo akyogerako omutume Pawulo yalegako ku bukambwe ng'ali mu kibuga kya Efeso olw'ebibiina by'abasinza abaakumwamu omuliro okumulumba olw'okubuulira nti Katonda waabwe yali kifaananyi ekyakolebwa n'emikono. Bw'osoma olunyiriri lwa 26 mu kitabo kino ekya bikolwa by'abatume essula y'e19 agamba nti mulaba era muwulira nga si mu Efeso mwokka naye nga mu Asiya yonna Pawulo oyo asenzesenze era akyusizza ekibiina kinene ng'abagamba nti abaakolebwa n'emikono si bakatonda. Waliwo olutalo Pawulo omutume lwe yaseetinga lwe yatandikawo mu kiseera kino nga abuulira enjiri mu Efeso. Yalina okusoomoozebwa okw'okusanga abantu abataamanya Katonda nga balina bakatonda baabwe ab'enjawulo be baasinzanga. Kati Pawulo awatali kutya na kweraliikirira kyava alangirira nti Katonda w'abasajja bano Ab'Efeso bakatonda bonna abaalimu abaali basinzibwa nga si Katonda eyatonda eggulu n'ensi, abo abaakolebwa emikono baali si bakatonda. Pawulo yasiikuula ensasagge ne wabaawo okumulumbagana kubanga yali ayogerera n'okuvumirira bakatonda b'abantu abaali bakolebwa n'emikono. Agamba nti ekkanisa yali wakati mu busamize, naye oluvannyuma ng'ebbaluwa ya Kristo etuuse tujjukizibwa nti obulamu tebusangibwa mu Katonda omukazi asuubirwa eyakolebwa n'engalo z'abantu mu miti n'amayinja. Ekkanisa yali nayo yeetabye, ekkanisa y'omu Efeso yali yeetabye mu kusinza ebitali Katonda, ate mwattu nga tekirabamu nga kikulu, ng'eraba ng'ekintu ekya bulijjo. Nze njagala okulowooza nti ekkanisa yali etandise okwekkiriranya n'abantu ba Efeso abaali basinza bakatonda, naddala Katonda omukazi Diana yali yakolebwa mu kifaananyi ky'omuti. Waliwo engeri naawe z'otambuddemu kkongoze weetegereze n'olaba nga okitutte ng'ekya bulijjo. Munnange anti nabo bannaffe kakati naffe nze ndaba okugenda okubaabizaako ku lumbe, ate oli jjajja mwami, kati ate jjajja mwami oyo kati bwe yali mukwano gwange ate ye yankuza. Kati okugenda okwabya olumbe olwa jjajja mwami si kibi nnyo. Actually ekyo kinyweza n'Oluganda. Ekkanisa yalina level weetuuse ng'etandise okwekkiriranya n'okwetaba mu busamizi obwo. Naye Pawulo agamba nti baali abakakasa nti obulokozi bwabwe n'okukkiriza kwabwe tekuva mu mukazi oyo Diana, kubanga yali yakolebwa na ngalo z'abantu. Kaakati agamba mu Isaaya essula ya 37 onyole 19 ayogera ebigambo bino. Agamba bw'ati: ne basuula bakatonda baabwe mu muliro, kubanga tebaali bakatonda naye mulimu gwa ngalo z'abantu, emiti n'amayinja kyebaava babazikiriza. Pawulo ng'abuulira enjiri mu Efeso, abantu baategeera nti waliwo Katonda eyakola eggulu n'ensi. Ebaali bwe baamala okitegeera ne balyoka basuula bakatonda abataali Katonda eyakola eggulu n'ensi, kubanga bo baali bakolebwa na ngalo z'abantu. Naye mwoyo omuwi w'obulamu ow'amazima Katonda. Katonda gwe tusinza ye teyakolebwa na ngalo z'abantu. Actually
abantu bakola bakatonda nga bakozesa ebyo ye katonda ow'omu ggulu bye yakola, kubanga emiti gye babajjamu bakatonda abo katonda ye yagitonda, amayinja katonda yalagira gabeewo, n'ebirala bingi. Pawulo yakola omulimu ogw'ettendo okutegeeza abantu nti bakatonda abakolebwa n'engalo z'abantu tebasaanira kitiibwa, tebasaanira kussibwamu kitiibwa kubanga si bakatonda. Katonda eyatonda ensi yaffe era aliddamu okugitonda obupya ku lw'abo abaawangula obulimba bw'ensi eno okufaanana n'olusuku Adeni. Katonda aliddamu nate okuteeka omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku Adeni. Essuula eyo ey'okubiri eya lubereberye bw'etyo bw'egamba, egamba bw'etyo essuula 2 lubereberye essuula 2 olunyiriri olw'omwenda agamba bw'ati. Lubereberye 2:9 agamba, Mukama n'atonda n'ameza mu nsi buli muti ogusanyusa amaaso omulungi okulya n'omuti ogw'obulamu wakati mu lusuku n'omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi. Omuti ogwogerwako mu kitabo kino ekya lubereberye essuula y'okubiri Katonda eyatonda eggulu n'ensi, Katonda ataakolebwa na mikono gy'abantu, asuubizza okugukomyawo, asuubizza okuguwa abo abawanguzi. Njagala ojjukire nti omuti guno Adamu ne Kaawa bwe baamala okwonoona ne guteekebwako envumbo ne gukuumibwa ne bataweebwa mukisa neera okuddamu okulya ku muti ogwo. Naye Bayibuli egambye mu lunyiriri lwaffe olw'okujjukira nti awangula ndimuwa okulya ku muti ogw'obulamu oguli wakati mu lusuku lwa Katonda. Omuti ogwo gugenda kuddizibwawo tufune omukisa omulala okuddamu okulya ku muti ogwo nga tuli balamu lubeerera. Agamba bw'ati, Yerusaalemi ekijja eky'omu ggulu kyakuddizibwawo. Mu kitabo kyakubikkulirwa essuula eya 22 waayogeredde ebigambo ebyo, kubikkulirwa 22, kantuukeyo mangu. Agambye bw'ati, kubikkulirwa 22 olunyiriri olw'okubiri agambye nti wakati w'oluguudo lwakyo era eruyi n'eruyi ew'omugga omuti ogw'obulamu ogubala ebibala 12 oguleeta ekibala kyagwo buli mwezi n'amalagala ag'omuti gaakuwonya amawanga. Adescribing omuti nga bwe gugenda okubeera mu kibuga ekijja Yerusaalemi. Katonda gwe twogerako eyatonda eggulu n'ensi yagambye nti ensi eno etukooyesa, ensi eno etufuukidde akayinja, ensi eno etumazeemu essuubi, agenda kugirongoosa. Katonda oyo yalina obuyinza okugifuula ensi empya, ateekemu emikisa egyalimu mu kusooka n'omuti ogw'obulamu tuddemu tugufune, tuddemu tugulyeko emirembe n'emirembe. Wabula ku mulundi guno omuti guno tegulibeerako bakerubi. Waliwo nga bwe nayogedde wagguluko wali nti omuti guno gwateekebwako bakerubi oluvannyuma lw'okwonoona kwa jjajjaffe Adamu ne Kaawa. Bwe baayonoona omuti ne guteekebwako bakerubi. Naye ku mulundi guno agamba mu lubereberye essuula ey'okusatu olunyiriri lwa 24 lwe njagala okwogerako. Essuula ey'okusatu 24 njagadde okulaga nti omuti guno gwaliko bakerubi. Agamba bw'atyo n'agoba omuntu n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Adeni bakerubi era n'ekitala ekimyansa ekikyukakyuka okukuumanga ekkubo ly'omuti ogw'obulamu. Ekyo kye kyatuukawo oluvannyuma lw'okwonoona. Twasubwa bingi. Jjajjaffe Adamu yatusubya bingi. Naye Bayibuli egamba nti Katonda ono yatonda eggulu n'ensi. Katonda ono alina obuyinza okukyusa ebyedda n'abifuula bijja. Agamba nti awangula alimuwa okulya ku muti ogw'obulamu ate ng'omuti guno teguliiko bakerubi abagukuuma. Nedda agamba nti bakerubi okukigobamu abantu wabula ku mulundi guno tekiribeeramu bakerubi okukigobamu abantu. Ekyo kituufu. Nyabula buli muwanguzi yeesiimye kubanga ku mulundi guno tugenda kulya ku muti ogw'obulamu nga tewali kkomo. Agamba bw'ati, nedda kubanga abo baliba bawangudde.
Katonda alibawabuwa ebibala eby'omuti guno ng'akabonero ak'obulamu obutaggwaawo. Twesimbe. Okusaba kwange kuli owooluganda mwannyinaze gwandaba ate nawe ssebo andaba, tufube obwesige bwaffe tubujje mu bakatonda abakolebwa n'emikono egy'abantu, ababajjibwa mu mayinja, ababajjibwa mu miti, abakolebwa n'ebbumba. Obwesige bwaffe tubuteeke mu Katonda eyakola eggulu n'ensi, kubanga oyo yekka yasuubiza n'atuukiriza. Teriiyo maanyi, teriiyo buyinza, teriiyo buwanguzi, teriiyo binaafuukibwa bijja nga byabadde bikadde ne bifuulibwa bijja nga bikolebwa bakatonda abo bakolebwa n'emikono gy'abantu. Wabula Katonda yekka eyakola eggulu n'ensi, eyakutonda ggwe n'atonda nange, ye Katonda asuubiza ensi empya ey'obulamu obutaggwaawo, erimu emirembe, erimu okuwangula, erimu essanyu ery'olubeerera, erimu obulamu obutaliimu kufa, obutaliimu kulwala yadde okweraliikirira. Olaba enjawulo wakati w'essabo lya Atemi n'omuti ogw'obulamu. Essabo lya Atemi newankubadde kyali kyanaamiriza, kyali kya bulambuzi mu nsi yonna, naye teririna nnyo makulu kubanga n'olwaleero terikyaliwo. Omuti si gwe gusinzibwa, naye oyo ateekawo omuti. Kye njagala okulaga, essira ly'okusinza kwa leero ku makya kwano litusiigidde omuti ogw'obulamu Mukama waffe gwaseetinze eri abo abawanguzi. Tugenda gutuukako okulya okubeerawo ebbanga lyonna, so si kusinza muti wabula okusinza oyo yakola omuti. Oyo y'ensibuko y'obulamu obutaggwaawo, Yesu, kubanga mu ye mwe muli obulamu. Yokaana, bwe tusoma mu Yokaana enjiri essuula esooka olunya olwokuna agamba bw'ati. Essuula esooka Yokaana olunya olwokuna agamba bw'ati. Agamba nti obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Mu Kristo mwe mwali obulamu, mu Kristo mwe muli obulamu, mu Kristo mwe mulibeera obulamu. Obulamu obwa Kristo bwagaba bwe bwafuuka omusana gw'abantu. Obulamu obwo bwe bulamu bwe nkusaba oyaayaanire nze naawe. Ffe tetuli baakusinza mayinja, tetuli baakusinza miti, tetuli baakusinza bibumbe, naye tuli baakusinza oyo eyakola emiti, eyakola ebbumba, eyakola amayinja, eyakola ebibajje byonna, eyakola ebintu byonna ebivaamu abo gwe tusinza, kubanga y'ensibuko y'obulamu. Njagala kumaliriza. Yesu amaliriza ebbaluwa ye eri buli kkanisa ng'akozesa enjogera gye yateranga okukozesa mu biseera ng'akyali ku nsi. Bw'osoma mu kitabo kya Matayo essuula ey'11, Matayo 11 agamba bw'ati. Yesu akozesa ebigambo bino bye yatera okukozesanga, agamba Matayo nti alina okutwawulire. Matayo 11 olunya olw'15 agamba bw'ati. 11:15 agamba nti alina amatu ag'okuwulira akole ekibannange awulire. Era bw'ogenda mu 13 mu ssuula ey'13 olunyiriri lujja kubeera lwa 9. 13:9 agamba bw'ati. Alina amatu awulire. Bw'ogenda n'osoma olunyiriri olwa 43 era agamba bw'ati. Kale abantu abatuukirivu bali masaamasa ng'enjuba mu bwakabaka bwa kitaawe. Alina amatu awulire. Ebigambo bino Kristo abikozesanga ne mu Luka bw'atyo bw'ayogera, alina amatu awulire. Mu kukikola Kristo yali tayogera ku kuwulira buwulizi n'olekaawo, wabula
okuba omuwulize mu mwoyo eri Omwoyo Omutukuvu, lino ly'ekkubo omuntu ly'alina okutambuliramu okusobola okuwangula. Weewaawo twetaaga okutambula nga Kristo bw'ayagala. Kristo mwenkanya okwenkanidde awo nti tayinza kututuusaako kyabulabe, tayinza kutuyisaako mukisa nga tatubuulidde. Bino byonna bitunnyonnyodde okuyita ku makya ka leero, naye agambye alina okutu awulire. Okusaba kwange kwandibadde bwe kuti, era njagala okusaba kukubeere nga bwe kuti, nti Yesu Mukama, nsaba amaaso gange galeme kuwaba kukuvaako ng'oli mu yeekaalu yo ey'omu ggulu, nsobole olunaku lumu okulya ku bibala by'omuti ogw'obulamu obutaggwaawo. Okwo kubeera okusaba kwawo, okwo kubeera okusaba kwange, tusobole okwongera okunyweza enkolagana yaffe ne Katonda. Mu Zabbuli ey'e16 tugenda okweyongera okuyiga. Mu Zabbuli ey'e16 agamba bw'ati. Zabbuli 16:11 agamba bw'ati. Onondaganga ekkubo ery'obulamu, gy'oli waliwo essanyu erituukirira. Mu mukono gwo ogwa ddyo mwe muli ebisanyusa emirembe n'emirembe. Oyo Kristo Katonda waffe yateekeddwa tulaga ekkubo ery'obulamu. Eyo gy'ali we wali obutuukirivu. Mu mukono gwa Yesu Kristo mwe muli essanyu ery'olubeerera eritakyuka emirembe n'emirembe, so si mu miti newankubadde mu kintu ekirala kyonna ekitali Katonda. Mu Ngero essuula ey'okusatu olunyolo 13 agamba, Ngero essuula 3 olunyolo 13, tuli mu kweyongera okuyiga n'okukakasa amakulu g'ekigambo kino. Ngero 3:13 agamba nti aweereddwa omukisa omuntu alaba amagezi n'oyo afuna okutegeera. Aweereddwa omukisa oyo awulidde ebigambo bino n'abitegeera n'abissa mu nkola. Bwe tubuuka ne tusoma olw'18 agamba bw'ati. 18 agamba, ago gwe muti ogw'obulamu eri abo abagakwata era abalina omukisa buli muntu abeera nago. Amagezi ago agatuweereddwa mu kusaba kuno okw'okumakya gwe muti ogw'obulamu, buli agakwata n'agagoberera alina omukisa, omuntu oyo bw'abeera nago. Olwa 19 agamba, Mukama yassaawo emisingi gy'ensi n'amagezi, yanyweza eggulu n'okutegeera. Katonda atuwadde amagezi gano, ye Katonda anyweza eggulu n'okutegeera, oyo y'ensibuko y'amagezi. Ennyanja yayabika n'okumanya kwe, eggulu ne litonnya omusulo. Byonna bye tulaba eby'enjawulo, ebyanaamiriza, ebisasamaza, byonna biriwo mu buyinza bwa Katonda. Njagala kumaliriza n'essuula ey'e11 mu Ngero olunyiriri olwa 3. 11:3 agamba bw'ati. Agamba, ebibala by'omutuukirivu muti gwa bulamu, n'oyo alina amagezi afuna emmeeme z'abantu. Okukola n'obutuukirivu, okuwulira Katonda by'ayogera, ekyo kikuwa direct access ku muti ogw'obulamu. Omuntu alina amagezi yo yawulira ebya Katonda by'ayogera n'abissa mu nkola, ye muwanguzi. Okusaba kwange obeere muwanguzi olunaku olwaleero. Okusaba kwange onyweze enkolagana yo ne Katonda tutuuke ku buwanguzi. Bakatonda abalala baakolebwa n'emikono gy'abantu tebalina bulamu, naye Katonda eyakola eggulu n'ensi, oyo ataakolebwa na mikono gy'abantu, ye Katonda omulamu asaanidde okuweebwa ekitiibwa leero n'ennaku zonna ez'obulamu obwo n'ez'obulamu bwange. Nkwagaliza olunaku olulungi, Mukama akuwa omukisa. Katwebaze. Tukweyanziza Katonda ow'ekisa kubanga otwagadde. Okuyita mu kusimukawo kwa leero oyogedde gye tuli n'otutegeeza nti obulamu, obuwanguzi, emirembe n'essanyu erituukiridde ery'olubeerera liri mu Katonda eyatonda eggulu n'ensi ne byonna ebigirimu. Ekyamazima, emirundi mingi obwesige bwaffe tubadde tubutadde mu miti, tubadde tubutadde mu bibumbe, tubadde tubitadde mu mayinja
obwesige bwaffe n'okukkiriza kwaffe nga tubitadde mu bitali Katonda. Naye Katonda ffe tusaba osonyiwe obutali butuukirivu obulabikidde mu maaso go. Olw'okuba nga tukitegedde, Omwoyo Omutukuvu atuwa embavu, atwongera amaanyi okutambula nga ggwe bw'osiima okutuusa lw'onookomyawo obwakabaka bwo. Ebyensi nga bigaanye, ebyensi nga bitumenya, waakirika bigaane, naye ate obulamu obw'omu ggulu bw'otegekedde abawanguzi buleme kugaana. Ayi Katonda, otujjukiranga ffe, otuwa omukisa okulya ku muti ogw'obulamu bw'oliba okomezaawo obwakabaka bwo. Omukisa gwo Kitaffe n'Omwana Omwoyo Mutukuvu gwe nsabira mwannyinaze abadde ku puroguramu eno, gwe nsabira muganda wange abaddeko ng'ayiga. Katonda waffe gutambule nabo okuyita mu lunaku olwaleero okutuusa lw'onookomyawo obwakabaka bwo, bwe tusabye n'okwebaza mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Ensi ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, okusoomozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Puroguramu yiino eŋŋanze ezze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda. Mu puroguramu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama, buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku puroguramu ey'eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda.